والقبط n'abantu abawangalira mu North Africa abo bava mu mwana wa Nuhu ayitibwa Ham. Allah subhanahu wa ta'ala bwatyo bwatubulidde gyenvuddeyo ensi eno nti Nuhu alayhi salam yatuuka ekiseera n'atulajanira ate naffe ne twanukula mu nnyanukula ennungi. watarakna alayhi fil akhirin ne tumulekerawo okubeera nti anaayogerwangako kwabo abaliddawo oluvannyuma lwe era ng'ekyafaayo kye kiribeera essomo eri abalijja. Salaamun ala Nuuhin fil aalamiin. Salaamun ala Nuuhin fil aalamiin. Abaliddawo balisabiranga emirembe gibeere ku Nuuh mu bitonde byonna era tugamba Nuuhu alayhi salaam. Inna kadhalika najzi al-muhsinin. Inna kadhalika bwekityo bwe kitera okubeera najzi al-muhsinin bwe tusasula abeeyisa obulungi tubataasa abeeyisa obubi ate ne tubajjawo. Innahu min ibadina al-mu'minin. Innahu min ibadina al-mu'minin mazima abantu abo abaataasibwa baali mu baddu baffe abalungi. Thumma aghraqna al-akharin. Thumma oluvannyuma ababi wabakola otya aghraqna twabazikiriza n'amazzi al-akharin abaaliwo abalala abaali abajeemu. Wa inna min shi'atihi la Ibrahim. Wa inna min shi'atihi la Ibrahim. Mu kisinde kye kimu ekya Nuuhu Ibrahimu mwe yatambulira nga naye yali ku mulimu gwe gumu ogwa da'wa. إذ جاء ربه بقلب سليم. إذ جاء ربه بقلب سليم. jukira bwe yagenda eri Allah subhanahu wa ta'ala n'omutima ogwali omulungi ogutaali mushiriki yonna. Allah subhanahu wa ta'ala ng'omutima gwe yagutukuza n'abeera ng'akola kaweefube ku ebyo byokka Allah by'ayagala. إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون. إذ قال لأبيه jukira bwe yagambira kitaawe Ibrahimu oyo wa qawmihi n'abantu baabaali bakkiririza mu nzikiriza ya kitaawe yatuuka ekiseera n'abagamba maadha ta'budun bakadde bange ki kino kye musinza ekitasaanidde kusinza wali Allah. أئفكا آلهة دون الله تريدون. yabanenyanga abagamba nti aifkan alihatan bakatonda ab'obufere duna Allahi be musinziza ne muleka Allah turidun be mwagala okubeera nga musinza ne muleka okusinza Allah nga mutaddewo bakatonda ab'obulimba. فما ظنكم برب العالمين. فما ظنكم برب العالمين. mwina ndowooza ki ku Allah oyo omulezi w'ebitonde sitaabanyiigire. فنظر نظرة في النجوم. فنظر نظرة في النجوم. yatunula olutunalo lwe yatunula ku munyenye ng'amaze okwogera ebigambo ebyo. فقال إني سقيم. فقال n'agamba bakadde be inni saqimu nze ndi mulwadde kubanga waatuuka olunaku ng'abantu bagenda ku lunaku lw'okusinza naye n'abagamba nze sijja genda kusinza ndi mulwadde n'asigala ewaka naye nga mu nniya ye yalina obulwadde obw'abantu be okubeera nti baganye okukkiriza n'agamba nti nja kukibakola nga bagenze ŋŋende mu ssinzizo lyabwe gye batereka amasanamu gaabwe ngakola ekyajaga. فتولوا عنه مدبرين. fatawallaw anhu mudbirin. kale baamuleka emabega bo ne bagende okusinza ne bagenda. Allah subhanahu wa ta'ala atunyumiza nti ye baamuleka emabega bo ne bagenda ne bejjawo nga bulijjo. فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون. فراغ إلى آلهتهم kyava agenda eri bakatonda baabwe gye babateeka. faqala n'atandika okubabuuza ebibuuzo omwali kino ala ta'kulun baaloote mulya. ما لكم لا تنطقون. nga baabuuza basirifu kubanga bibumbe bubumbe. ebibumbe ebyo bifaanaganirako ddala na buno bwe tulaba obufaananyi obubeera ku maduuka bwe bambaza engoye. kizibu nnyo ne bw'oba okabuuzizza okubeera nti kakuddamu yadde kazungu. ma lakum la tantiqun. ye mubadde ki bembuuza abatasobola kunziramu temwatula. فراغ عليهم ضربا باليمين. faraga alayhim darban kyava abakyukira n'atandika okubasaayasa bilyamin n'omukono gwe ogw'amaanyi ogwa ddyo ng'ayasa limu ku limu. فأقبلوا إليه يزفون.
fa aqbalu ilayhi yazifun bwe bajja nga bamaze okutereera batuuse ne balaba nga bakatonda bonna bamaze okwasibwa yasibwa nga bw'atunyumiza mu aya endala yabatematema ne bafuuka obulere oluvannyuma embazzi n'agissa mu eri essanamu eddene bamubuuza nti ani yakoze kino abagamba nti sinze n'asonga kuli katonda eddene lye baali basinza mu ntegeera yaabwe bwe baamala ne bagamba fa akbalu ilayhi ne bagamba omwana oyo mumuleete yazifuuna mu bwangu wano asalirwe omusango ogw'okubeera nti ateekebwa ku muliro. Qaala ata'buduuna maa tanhituun, qaala n'agamba ata'buduuna maa tanhituun, yadde munnenya naye nange mbanenya muyinza mutya okusinza ebintu bye mwekoledde n'emikono gyammwe mu mayinja oba mu miti mu mbaawo oba mu golodi ne ffeeza nga mmwe mubyekoledde ate ne mubisinza, ekyo kyamagezi. Wallahu khalaqakum wa maa ta'maluun, wallahu khalaqakum ng'ate eri yayitibwa Allah yabatonda wa maa ta'maluuna byonna bye mukola ng'ate yajja okubibabalako mubadde ki abatasobola kubeera ng'obwongo bwammwe butuuka ku ddaala ery'okutegeera ng'eryo. qaalu bunuu lahu bunyaanan fa alquuhu fil jahiim, qaalu baagamba nga balaba omwana naye avudde mu mbeera atandise okubagamba poyinti eziyingira mu mutima. ubnu lahu bunyaanan, tumuzimbire omuzimbo nga bategeeza ntumukuŋŋaanyiza enkwezi enkana ekizimbe. alquuhu mumusuulemu nga mumaze okukikuma omuliro gumaze okukwata fil jahiim, mu muliro ogwo ogulabika nti gwali gufuuse gwa kitalo mu kwaka. era bwe kyali baamusuula mu muliro nga bw'ayogera mu aya endala, naye Ibrahimu Allah subhanahu wa ta'ala yamutaasa ng'agambye omuliro ya naaru muliro gwe kuuni bardan wa salaama, mbeera omunnyogovu ow'emirembe ala Ibrahim. Ibrahimu yatuuka ekiseera n'ava mu muliro ng'atambula ng'engoye z'ennamu n'enviiri ze yadde talinaako wasiridde, era ne kitasobola kubalaga nti yalina amaanyi ag'enjawulo. fa araaduu bihi kaydan faja'alnaahum al-asfaliin, faaraadu bihi kaidan, baayagala okumusalira enkwezi mulyawo. faja'alnaahum al-asfaliin, ne tubafuula abaawansi enkwezi abwe zaagwa butaka. wa qaala innii daahibun ilaa rabbii sayahdiin, waqaala n'abagamba nti ebyo byonna mubinkola naye mbategeeza yadde mugaanye okukkiriza, wadde nga n'omuliro gwammwe ngusumatuse naye yadde mugaanye okukkiriza nze nsigala nnemeddeko, ng'abagamba nti inni dhaahibun ila rabbi, nze nja kutuuka ekiseera ŋŋende gye naasinziza katonda wange sayahadiini, ajja kunnuŋŋamya eyo yonna gye nnaaba nkutte nja kusangayo emirembe sobole okusinza katonda wange nga sibalabako wano nga musinza ebyawongo. rabbi habli min as-saalihiin, rabbi n'alaajanira Allah katonda wange habli min as-saalihiin, ngabira nsobole okubeera mu bantu abalongoofu b'oyagala. fabashsharnaahu bighulaamin haliim, fabasharnaahu, twamusanyusa ne tumuwa amawulire ag'essanyu ng'amaze okutuuka gy'alaze ng'ebiseera biyiseewo. bigulaamin haliimin, nti ajja kuzaala omwana ow'ekisa ate alina amagezi amazibu. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. falamma balaga maahu saaya, bwe yamala omwana gw'azadde okutuuka mu myaka egyo omwana w'abeera ng'asobola okutambulirako ne mukadde we. qaala, n'amugamba omwana w'oyo omulungi, ya bunayya, kaana kange, inni mazima nze nga kitaawo ara ndaba filmanaami, bwe mba nga neebasa ekiro mu kirooto nkutunuulira nga nkulaba, anni azbahuka, nga bandagira okukusalira ddala mu butuufu nga nkutaddeko ekiso nkusala. fanzuru, njagala otunule mu nsonga eyo n'obwegendereza, maadha tara, ki ky'oyinza okulabawo ombuulire. qaala, omwana n'agamba, ya abati, taata yali Ismaila alayhi salaamu azaalibwa omukyala Hajara. n'amugamba, ya abati, taata, ifaal ma tu'mar, oli waddembe okukola kyonna ekiba kikulagiddwa, kubanga nkimanyi endooto z'abannabbi ddala buba bubaka. satajiduni insha Allah, nange olinsanga ng'obadde otandise okukola omulimu gwogwo Allah bw'ali bayagadde, mina sabirin, nga ndi musajja mu basajja ab'obuvumu abagumiikiriza. falamma aslama watallahu liljabin, ekiseera bwe kyatuuka taata n'ayagala okusala omwana, Allah atugamba falamma aslama, bonna bwe bamala okubeera nga bajemulukukidde ekiragiro kya Allah ne beewaayo,
watallahu liljabini n'abeera nga amuwunzikidde ku feesi ye nga tayagala musala nga amutunuulidde biki ebyaddirira. wanadainahu an ya Ibrahim, wanadainahu twamukoowola nti Ibulayimu, ayya Ibulayimu wange Ibulayimu kyokoze kimala n'obumalirivu bw'otulaze n'omwana bwe buubwo tokkiriza. qad saddaqta ar-ru'ya inna kadhalika najzi al-muhsinin, qad saddaqta ar-ru'ya okakasizza era amazima endooto yo gitadde mu nkola. inna kadhalika najzi al-muhsinin, mazima ddala bwe kityo naffe bwe tujja okusasula abakola emirimu emirungi. inna hadha lahuwa al-bala'u al-mubin, inna hadha lahuwa al-bala'u al-mubin, mazima ddala mmwe tubabuulira ng'abazadde kituufu eyo tesiti yali y'amaanyi yankukunala eyalaga obukkiriza bw'omusajja oyo, eyalaga obumalirivu bw'omwana oyo mu bukkiriza. wafadainahu bidhibhin adhim, wafadainahu twamununula bidhibihin adhim, n'endige nnene Allah subhanahu wa ta'ala gye yamuleetera okuva mu jjana abeere ng'asalamu endige eyo mu kifo ky'okusala omwana. naye era sitaani nga bwe mugimanyi nti bulijjo ekola duplicate mu bigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala ensala y'omwana yagijjawo ye n'abeera ng'ataddewo endiga mu kifo ky'okusala omwana, era shayitaani n'ereka ng'ereseewo olujegere nti buli ayagala okubeera nga afuna obugagga ye anaasalanga baana. kyetuva tulaba abaana baffe olwaleero basalibwa nga sitaani eyo ye layini yaayo ye yasigala ng'eyokyezza mu ekyo n'esigala ng'ekireseewo, so ng'ate kyali kyakulagirako obuyinza bwa Allah era omuddu we. Allah asaasira abaana baffe abasalibwa abasajja abalogo, abasalibwa abasajja bakaggwa ensonyi. Allah subhanahu wa ta'ala asonyiwa abaana abatalina ayamba. ne bakwata omusajja nga yasaze omwana naye n'otawulira byakomekkerezeddwa bitya. Allah subhanahu wa ta'ala tusaba abantu baffe bateekemu omutima ogw'ekisa. watarakna alayhi fil akhirin, watarakna alayhi fil akhirin, ekyo twakireka nga ku ye asigale ng'ayogerwako n'abaliddawo nga ye avuddewo nga bamwogerako batya. salamun ala Ibrahim, salamun ala Ibrahim, buli anaamwogerangako nga amusabira mirembe, era tugamba nti Ibrahimu alayhi salam emirembe gya Allah gibeere ku ye. kadhalika najzi al-muhsinin, kadhalika bwe kityo nagizi bwe tusasula al-muhsinin abeeyisa obulungi, eyo yensasula yaffe bwe tutyo bwe tubasasula. innahu min ibadina al-mu'minin, innahu mazima min ibadina al-mu'minin, yali mu baddu baffe abakkiriza abalungi. wabasharnahu bi ishaqa nabiyyan min as-salihin, wabasharnahu ebiseera bwe byagenda biyita ne tumuwa amawulire amalala ag'essanyu eri mukyala we Saara, Ishaaka nti ajja kuzaala omwana ayitibwa Ishaaka, nabiyyan abeere nabbi, min as-salihin ate naye abeere mu bantu abalungi. وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. وباركنا عليه توامتيكا كمكسا جفي وعلى إسحاق نكم تبني إسحاق ومن ذريتهما نمزدر ياوي محسن مالي ما بكرو برونجي songa wa zalimun li nafsihi mubin, atne mufamun oya sobolo kulyaza amanyi zaddalo omwoyo gw'olwo lyaza amanyi olw'enkukunala nga ddala mu butuufu by'okusaala n'okusiiba ne zaka ne hijja tabifaako. walaqad mananna ala Musa wa Harun, walaqad mananna ala Musa wa Harun, era jjukira bwe twateeka ekyengera kyaffe ku Musa ne Harun. wanajjaynahuma wa qawmahuma min al-karbi al-azim, wanajjaynahuma twabawonya wa qawmahuma n'abantu baabwe abaali babakkiriza min al-karbi al-azim, mu kizibu ekyali ekinene eky'okubeera nti nno Firaawo yali ayagala bbali awo. wanasarnahum fakanu humul ghalibin, wanasarnahum twabataasa nga tubagambye nti musomoke ennyanja, fakanu humul ghalibin, byagenda okuwunzika era nga be bali waggulu abawangudde batudde omulabe ku nfeete. wa ataynahuma al-kitaba al-mustabin, waatainahuma alkitaaba twabawa ekitabu almustabin ekyali kinnyonnyola ekirungi n'ekibi, era ne basobola okubeera nga bategeera biki Allah byayagala biki Allah byatayagala. wahadaynahuma as-sirata al-mustaqim, wahadainahuma as-sirata almustaqim, ne tubalungamya mu kkubo eryali eggolokofu ne babeera nga bantu balungi gye tuli. watarakna alayhima fil akhirin,
watarakna alayhima fil akhirin ne tukirekanga kinaabanga gye bali okwogerwako obulungi kwabo abaliddawo era kyetuva tugamba salamun ala Musa wa Harun salamun ala Musa wa Harun emirembe gibeere ku Musa ne Harun bwe tuboogerako ne tugamba alayhim assalam emirembe gya Allah gibeere ku bantu ababiri abo inna kadhalika najzi almuhsinin inna kadhalika najzi almuhsinin bwe tujja tusasula abeeyisa obulungi nga basumattuka ebizibu ate abeeyisa obubi ebizibu baffe babizze tebasobola kubeera nga babisumattuka innahuma min ibadina almu'minin innahuma min ibadina almu'minin abo nabo baali mu baddo baffe abaali abakkiriza abeeyisa obulungi wa inna Ilyasa lamina almursalin wa inna Ilyasa tejjukira nabbi Ilyasa lamina almursalin era yali mbatume baffe bye twatuma okujja eri abantu babeere nga babatambuliza ku mugendo gwa Allah idh qala liqawmihi ala tattaqun idh qala liqawmihi jjukira bwe yagamba abantu be ala tattakuuna abange temutye Allah mulituusa ddi nga musinza ebitajjansa atad'una ba'lan wa tadharuna ahsana alkhaliqin atad'una ba'lan musazeewo okusinza essanamu eriyitibwa ba'la wa tadharuna ahsana alkhaliqin ne muleka Allah subhanahu wa ta'ala asinga obulungi omutonze yabatonda الله ربكم ورب آبائكم الأولين الله ربكم الله بمبغامبو ملezi wammwe ورب آبائكم الأولين era nga ye mulezi w'abakitammwe abo abasooka okubaawo nga temunnabaawo فكذبوه فإنهم لمحضرون fakadhabuuhu baamulimbisa ne bagaana okukkiriziganya naye fa innahum la muhdharun abantu abo tukkakasa tugenda kubasembeza awali omuliro era bagenda kugubeeramu emirembe n'ennaku illa ibadallahi almukhlasin illa okujjako ate ibadallahi abaddu ba Allah abaali abakkiriza almukhlasin abaali basazeewo okusinza Allah nga tebamugattako kintu kirala kyonna bwe bagenda kuwona omuliro bayingira ejjana watarakna alayhi fil akhirin watarakna alayhi ekyo twakimulekera nga kijja kubeera ku ye fil akhirin kibeere kyafaayo kwabo abaliddawo babeere nga bajjanga kumusabira salamun ala Ilyasin bagambe nti salamun ala Ilyasin emirembe gibeere ku nabbi wa Allah Ilyas inna kadhalika najzi almuhsinin inna kadhalika najzi almuhsinin bwetu bwe tusasula abeeyisa obulungi innahu min ibadina almu'minin innahu min ibadina almu'minin mazima ddala yali mbaddu baffe abalungi abakkiriza wa inna lutan lamina almursalin wa inna lutan mazima nabbi lutu alayhi salaamu yalina omulimu gwo omunene nnyo ogukomyewo olwaleero ensangi zino mu ggwanga lyaffe ne mawanga amalala gw'abantu baabaali ebisiyaga tulabe Allah yabatambuza atya nabbi lutu agambye Allah tunyumiza nabbi lutu wa inna lutan mazima lutu lamina almursalina yali mbatume baffe idh najjaynahu wa ahlahu ajma'in najjaynaahu mujjukire bwe twamusumattusa n'awona wa ahlahu n'abantu baabaali abalungi ajma'in bonna ne bawona illa ajuzan fil ghabirin illa okujjako ajuzan mukyala we yali omukulu omukadde nakkadde owawake yali afumba fil ghabirin Allah yali amuteekamu abo abagenda okubeera nga bazikirira mu kukyusakyusa kw'ettaka ensi yafuulibwa upside down n'abeera nga alugendeddemu thumma dammarna al-akharin thumma oluvannyuma dammarna al-akharin abaasigalawo abatali mu kyalo oyo nga bajeemu bonna kwaba betenta ne tubamalawo wa innakum latamurruna alayhim musbihina wa innakum latamurruna alayhim mwe abawarabu mukimanyi bulungi buli lunaku muyita ku bantu abo ekyalo kyabwe mukiyitako nga mugenda okusuubula musbihina enkya n'eggulo muyitawo ne mulaba ekyalo ekyo bwe twakikola billayli afala ta'qilun wabillayli n'ekiro bwe kityo muyitawo akawungeezi ekiro n'emisana afala ta'qilun temusobola kuba na magezi kwebuulirira nti ebisiyaga tubireke kubanga tuyita awantu awo Allah we yasse obusungu bwe ng'azikiriza abantu abaali nga bali ebisiyaga wa inna yunusa nomazima mujjukire omuddu waffe era mujjukire omuddu waffe Yunus lamina almursalin yali mbatume baffe Allah subhanahu wa ta'ala naye yali yamutuba mu kibuga ekyali kiyitibwa Nainawa
Allah subhanahu wa ta'ala bw'amala okumuwanga nabbi abantu ne bagaanwa n'abeera nga anyiiga olw'abantu okugaana okukkiriza n'asalawo okulinnya eryato awaŋŋanguke. idh abaqa ajjukira bwe yagenda ila alfulki n'alinnya eryato almashhun eryali likubyeko bugule. fasahama ne batuuka okkuba akalulu ng'eryato ly'ekyanzaani gwe basuula mu mazzi. fakaana n'abeera min almudhadin ng'akalulu kaamulyawo nga yawanguddwa yalina okukka mu mazzi. faltakamahu lhuutu ekyennyanja ne kibeera nga kimumira bwe baamusuula mu mazzi wahuwa muliimun nga naye aliko okunenyezebwa kwa Allah olw'okubeera nti yeekyawa n'adduka da'wa n'ava mu kibuga kye nalinawo abeere ng'asenguka avire abatakkiriza. فلولا أنه كان من المسبحين singa omusajja oyo mazima ddala teyali mu batutendereza ekiro n'emisana nga bwe yatugamba mu aya endala nti yagambanga la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. singa ekigambo ekyo yali takyogera lunye lalabitha fi batnihi yali wangaalidde mu lubuto lw'ekyennyanja ekyo ila yaumi yubathun okutuusa ku lunaku ensi eno abantu lwe bagenda okuzuukizibwa. fanabadhnaahu naye olw'okukyogera twamusesema ekyennyanja ne kimusesema bil arai ne kimusesema awaali ekyererezi ku lubalama lw'ennyanja wa huwa saqimun nga ddala mutuufu omubiri mugonvu mulwadde. وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأنبتنا عليه نتممرزاو ويالي أسسمدو ekyennyanja shajaratan min yaqutin omuti gw'ekiryo n'abeeranga yejjanjabisa ebikoola n'abeeranga yejjanjabisa ebiryo. era batugamba ensangi zino nti ensujju kintu ky'amaanyi nnyo eri obulamu bw'abantu nga Allah subhanahu wa ta'ala wano bw'akitulaze. وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. وأرسلناه إلى 100,000 daba bwe twamusindika n'addayo mu kitundu kye nalinawa gye yali adduse abantu abaali bawerera ddala 10,000 aw yaziiduuna oba n'okusobamu. فآمنوا فمتعناهم إلى حين. Allah n'akimukolera fa amanu bonna ne bakkiriza wamatta'naahum ne tubawa obulamu obulimu okweyagala ila hin paka buli omu yamalangako ekisanja kye n'agenda eri Allah asobole okumubala. fastaftihim alirabbika albanatu walahum albanuun. fastaftihim twagala obatubuulize alirabbika albanat katonda wammwe yalina abaana abawala ye azaala bawala nga bwe bagambanga nti bamalayika abawala ba katonda. أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون. am lahumul banuun nandiki bo balina abaana abalenzi nga bo banaazaala nga balenzi Allah yabeere nga azaala bawala. Allah atugambye nti babuuze oba ddala bakiinako obwino w'enkukuna laba kisindeko engalo. am nandiki khalaqna almalaikata inathan bagamba twakola bamalayika nga bawala baffe wahum shahidun nga ddala mu butuufu nabo baaliwo nga bajulizi. ألا إنهم من إفكهم ليقولون. ألا بارو إنهم abantu abo mazima ddala min ifkihim mu bufere bwabwe ليقولون bayina kwogera batyo. ولد الله وإنهم لكاذبون. ولد الله nga bagamba nti katonda yazaala Allah tazaalanga wa innahum lakathibun abantu abo bafere ddala era balimba. أصطفى البنات على البنين. أصطفى البنات على البنين الله يسأل وابيرينغا يزا بانا بورا ما بوابانا بلينزي. ما لكم كيف تحكمون. ما لكم يموا بدكمwe كيف تحكمون كلامرا كومwe mulamula mtya. أفلا تذكرون. afala tadhakkarun temusobola kwebuulirira nti Allah buli kyakola akola kikole tazaala buzaazi talina mukazi talina mwana. am lakum sultanun mubin. am lahum sultanun mubin nandiki abantu abo boogera nga balina ensonga erimu omulamwa enkukunavu gye bayinza okuyimirizaawo nti tusinziddeko kino na kino tusobole okwogera bwe tutyo. fa'tu bikitabikum in kuntum sadiqin.
faatu bikitabikum mundetire ekitabo kyammwe omubba bye mwogera in kuntum sadiqin bwe mubanga kyemwogera mazima. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. وجعلوا باب batandise okuteekawo bainahu wakati wa Allah wa baina aljinnati ne wakati wa amajinni nasaban olulyo. walakad alimati aljinnatu ng'ate amajinni go gakimanya dda amajeemu nti innahum lamuhdharun bazima ddala gagenda kusembezebwa wali Allah subhanahu wa ta'ala agateeke mu muliro gabeere nga gabengeya. Allah subhanahu wa ta'ala tazaalangira talina buko. Allah subhanahu wa ta'ala atunyumiza nti abantu abatakkiriza balowooza nti Allah subhanahu wa ta'ala yalina wakati we ne wakati w'amajinni enkwatagana. Abubakar radiyallahu anhu lumu yababuuza, hadisi zitunnyonnyola nti iz sa'alahum Abubakar bayina endowooza egamba mu ngeri zaabwe nti ashara Allahu ta'ala ila aljinni, Allah alina obuko wakati we ne wakati w'amajinni. Fatazawaja sirwat aljinni, ayina ejjinni ekyala lye yawasa eriyitibwa sarwat. إذ سألهم أبو بكر يا رب أبو بكر من أمهات الملائكة ما بقى عندك تون يا زارا بانا بورانغا بملائكة نيابوي بماما بابو ببالوا فقال نبقى بسروات الجن بما ماما جن أغايت والسروات. الله ناقام أنت الله أكبر. ولقد علمت الجن وما جن قاش من يبرون جوكو فدا إنهم لمحضرون بتون دي بيجين دوكسين بزبوا ولي وموليرو تنغا بدي بيرانغا بجيم. سبحان الله عما يصفون. سبحان الله إرنيالي الله لتكزيوي عما يصفون تلياولي تليجيكو ويوروكوسو ويباوروكوسا أباتا متغيرا كويه. إلا عباد الله المخلصين. إلا عباد الله المخلصين okujja kabadduba Allah balongoofu Allah agenda kubaddiramu abatalina shiriki yenna abalifanga byenenya byonna ebikwatagana ne shiriki. فإنكم مزمم وما تعبدون نبي مسينزا ما أنتم عليه بفاتنين temugenda kusobola kubadduba nga abalongoofu kubakema bagenda kusigala nga bayimiridde ku nsonga entuufu abasinza ebyawongo olubaale n'emizimu misambwa temusobola ma antum temugenda kusobola alayhi ku muddu wange bifatiniini okumuteeka mu kikemu abeere ng'asala eddiira asinze ebyammwe wabula illa okujjako oyo gwe muliwangula man huwa salil jahim yoyo eyamala eddo kakasibwa nti agenda kubeera ng'asonsekebwa mu muliro jahim oyo muli muwangula naye atagenda kubeera ng'asonsekebwa mu muliro jahim nga namuwandiika bamujjana ekyo buteerere mulibanga musiwa nsaano ku mazzi temugenda kumusobola kumuwangula mu muteeke mu bikemo by'okusamira. wama minna illa lahu maqamun ma'lum. wama minne ne waffe teri illa okujjako lahu maqamun ma'lum nga buli omu mu bamalayika baffe alina ekifo ekimanyiddwa nti awo waasinziza era waakolera ibaada ze. wa inna lanahnu saffun mazima ffe ene waffe mu bamalayika eriyo bamalayika abasinza Allah nga bali mu nnyiriri nga tuli muki mu nnyiriri naffe yensinza era byayagala bikolebwe mu nsi tubikola nga bwe bikolebwa mu ggulu. wa inna lanahnu almusabbihun ne waffe eriyo okutendereza era naffe nga bwe tukola mu kutendereza tutendereza Allah nga tumunaazaako nga tumutukuza buli kyonna ekitasaanidde kubeera nga kimugattibwako. wa in kaanu la yaquluun newankubadde nga waliwo aboogera ebintu ebitajjansa naye ffe tusigala nga Allah subhanahu wa ta'ala tumutendereza n'ebyo byayagala era batera okugamba abawarabu law anna indana dhikran singa naffe twali tufuna ekitabo min al awwalin nga bannaffe abaasooka kyali tuyambye lwaki lakunna twali badde ibadallahi almukhlasin abaddu ba Allah abalungi beegombanga bwe balabanga abayahudi n'abanaswala nga balina ebitabo nga bawarabu beegomba nti naffe twali badde nga tuli bulungi nnyo nga bannaffe era kumpi n'okubasinga naye ekitabo bwe kyajja bakkiriza nedda.
fakafaru bihi bawakanya ekitabo fasawfa ya'lamun yakadde kalituuka ne bategeera. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين walakad sabakati kalimatuna ekigambo kyaffe kyaggwa dda n'ekkalaamu n'ekala bwino yakala dda kigambo kyaffe kyaggwa mu byawandiikwa liibadina almursalin eri abaddu baffe bonna be tulituma ku nsi kuno okujja okusomesa eddiini yaffe. kigambo kigamba kitya? إنهم لهم المنصورون innahum lahumul mansurun mazima bo be b'okutaasibwa kibe ki yagalagaana be bajja okuwangula abanaabeera nga bagwisanya nabo oba babbiisanya nabo bo baakuwangulwa. وإن جندنا لهم الغالبون wa inna jundana amazima amagye gaffe lahumul ghalibun ge gajja okufuna obuwanguzi obwannamaddala. era kyovulaba eddiini ya Allah ne bw'obeera ng'oyagadde ogituulira yeevaayo amazima tegatuulirwa. yagamba kul jaa alhaqu wa zahaka albaatil, bagamba amazima gazze obukyamu bulina okusaanawo. inna albaatila kaana zahuuka, okuva edda obukyamu bwo bwajjanga busaanawo ng'amazima gasembedde. twakiraba nti okutayirira kyali kimanyiddwa nga ky'abasiraamu bokka, naye Allah kibataddeko kifuba ddembe. nabwe kityo n'ebintu ebirala bijja kujja mpola mpola mpola. Allah agambye abatume baffe balina okuwangula, oyagala oba toyagala. fatawalla anhum, bwe batunuulire butunuulizi baveeko, hatta hiina okutuusa buli omu lwalituusa akaseera ka akasenguka. wa absirhum, bateekeko abiri baleke beeyisinga bwe baagala. fasawfa yubsirun, akaseera akalituuka ne balagibwa ebyo bye baali batasuubira nti bijja kulabibwa babirabe. afa bi'adhabina yasta'jilun, ebibonerezo byaffe bye basaba bibajjire wano ku nsi mu bwangu. nga basabye kinene, kubanga baatuuka okugamba nti bw'abanga Muhammadi gaasomesa mazima Allah kale asindika ebibonerezo nga biva mu ggulu bituyiikire. Allah n'agamba ebibonerezo byaffe bimusaba okubajjira amangu nga muli basiru bazibu. فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين فإذا نزل بساحتهم نيبwe biribanga bisse mu nzija zaabwe fasaa sabahul munzirin, galiba makya binnya eri abaatiisibwa ne bagaana okweddako. watawalla anhum, batunuulire ng'atabalaba, hatta hiin, okutuusa buli omu lw'anaamalako olubimbi lwe. wa absir, gwe sigala ng'olaba ng'otambula ogenda mu maaso. fasawfa yubsiruna, akadde kalituuka ne bategeera ne balaba ne bategeera nti mu butuufu bye baali abakyamu. subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. subhana rabbika, erinnya ly'omulezi wa Allah subhanahu wa ta'ala litendereze era olitukuze. rabbil izzati, Allah oyo nnyini maanyi atawangulwa. amma yasifun, oleka okuliteekako ebyo bana abasamwasamwa bye balokompoka nabyo nga bagenda babisiiga ku Allah mu ngeri y'obutamanya. wasalaamun ala almursalin, emirembe mugisabire nga ababaka baffe, era bwe tubogerako ne tugamba nti alayhi salaam. walhamdulillahi rabbil alamin. walhamdulillahi rabbil alamin, Allah yeebazibwa oyo omulezi w'ebitonde byonna. subhanaka allahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.